bibiri n'eki ebirala ne bisika nabyo. Yes, tukola enteekateeka empya mu pulaani enegenda okuddako gye tuyita National Development Plan 4. Ebyo waliwo enkola eno ey'ebyobulambuzi, kubanga ebyobulambuzi bitwala ebintu bingi, bitwaliramu ebyeddiini, ebyobulamu, ebyenjigiriza, kalica n'ebintu ebya bulijjo. Ekimu kye tutadde ku mwanja ekikulu ennyo kye kigambo ky'ebyobulambuzi mu pulaani eyo gye tuteekateeka kaakati. Era mu pulaani eyo tugenda okulaba ebifo nga bino, kubanga kali bino bikulu nnyo mu byenjigiriza, mu bya eddiini, naye n'okubeera ekifo ekyobulambuzi, kubanga kati tunuulira abantu abali wano babeera mu miliyoni abatambula ne bajja wano. Kaakati abantu ebintu bino byonna tulina obiteeka mu pulaani ey'ebyobulambuzi. Kaakati bw'otunuulira wano ne paakingi yennyini tewali, amakubo agajja wano ga nfuufu tegayitikamu, n'emmotoka ebbiri teziyitamu, wantu wali paakingi. Ebyo bino byonna byetaaga okupulaaninga, ate okwo kwoteeka n'abajulizi abalala bonna, abakatuliki n'abadiini amalala be balina okujja ne balaba. Kaakati ebifo ebyo byonna tulina kaakati okubiteekerateekera bwe tunaaba tukola enteekateeka ez'ebyobulambuzi. N'olwekyo okuddamu ekibuuzo kyo, ye tulina pulaani, era bye mbadde ngamba bano nti balina okuprofayiringa obuguudoguudo obuyingira eno, ate balina okutandika okudizayininga wa paakingi werina okubeera. Kubeera mugongo wantu wali paakingi, olaba enguudo zirina zonna kumala kusibwa abantu okusobola okuyingira eno. Olidde bw'obaawo paakingi ne bwebeera wala, tuyinza ate okuteekawo baasi n'etuusa wano abantu.